po jako akawuwo. So sibiragiro ndi presidential directive iraffe minister tugambe iyo meeting tetugenda kusobola kubeera. Minisita omubeezi wa Kampala Beni Bugembe Namugwanya Nalongo atangaza nga bwe kiri ekituufu nti ddala wakubaawo bingi ebikyuka ng'ekibuga kiddamu okuggulwawo oluvannyuma lwa COVID-19 ng'amaze okukakkana. Kituufu tulina enteekateeka ey'okulongoosa ekibuga nga lockdown era twabadde ne meeting olunaku lwajjo abakungu baffe ne bapulezidenti nga kiki kye basuubira kye tulina okukola. Naye nga kino kyasalibwawo kabineti kubanga bwe tunaaba tugulawo ekibuga nga tukomawo mu kibuga tekitegeeza nti tugenda kufubutuka bufubutusi ffenna tudduke tuyingire ekibuga obulamu buddewo nga bwe bwali kubanga tetuli ssuwa nti akawuka kano kaweddemu mu ggwanga. Tujja kukomawo mpolampola mu kibuga era mu kukomawo mpolampola mu kibuga tujja kukomawo nga tukyakwata amateeka aga Ministry ya Health. Onakkaatiriza nga bwe basimbye ennyessira ku kitongole eky'ebyentambula nga bwe bizze biyitiŋŋana mu nkubo. Bwe tuba tulina paaka erina emiryango emeka, emiryango egyo tunaasobola okugikuuma nti buli ayingira anaasobola okunaaba mu ngalo, buli ayingira tunaasobola okupima temperature oba ebbugumu ly'omubiri gwe. Wakiri tutandikira awo nti oli bw'anaayingira tunaasobola okutrackinga wawaalaga esobola okulwanyisa ekibuga. Kyova olaba nga twagala kati takisi bwe ziba zikomawo tuziteeke mu bitundu bye tusobola okumanejinga nti social distance bweri n'abayingira basobola okunaaba mu ngalo n'okupimibwa ebbugumu ly'emibiri. Kyekimu ne bodaboda tuli mu kubateekerateekera. Ono okwogera bino asinzidde mu katale ka Naalya Central Market bwe babadde batongoza enkola ya ikamasi ng'eno nno mw'osobolera okugula ebintu mu katale ng'okozesa essimu yo olw'omugoba wa bodaboda n'abikutuusako awaka. Waliwo bodaboda ezirina digital platforms nyingi si safe boda zokka, bonna tujja kukolagana nabo ate nammwe abatannatuukayo era tujja kusigala nga tukolagana nammwe. Wabula oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko ekikwata ku nteekateeka eno Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yavaayo ne yeemulugunya nga bw'atagenda kubikkiriza kubanga kyakunyigiriza nnyo bannakampala. Yadde nga tukkiriziganya n'okugamba nti tuteekereteekere takisi zino ne bodaboda era omulimu ffe twali tugutandiseeko ng'obuyinza bwaffe obuli. Ofiisi ya Lord Mayor yakola amabago eja bodaboda n'erya takisi ne tugamba tubiteeseeko naye ne bizingamizibwa olw'endooliito ezazibeerawo bino byakulonda sipiika n'ebirala. Ricky Thompson akulira Safe Boda annyonnyodde lwaki bavuddeyo n'enkola eno ey'okukozesa app okugula emmere mu katale. Netukuteegera bulungi nti abantu bajja kubanga bali quarantine bali mu maka gaabwe tebajja kubanga batambula ate bamaama baffe abalungi abatunda emmere bajja kubanga in one way or the other bakosebwa mu ngeri ya business because motoka tekyasobola okutambula wadde bakyasobola okutambula bali mu maka gaabwe. Netukwatagana ne leadership ya KCCA netuvisitinga kakares netutuulawo wansi ne team ekola ku ebyokudevelopinga system. Abamu ku batadde ensimbi mu nteekateeka eno batubuulidde obulungi obugirimu. We are talking about their customers whose freedom of movement to reach the market is significantly restricted at this time. But we are also talking about the entire value chain of producing agricultural products. UNCDF is implementing a program that's focused on building an inclusive digital economy. The idea is that underserved populations, people who might otherwise be left behind in this digital era, have a chance to leverage technology to improve their livelihoods